nzetone Bamukutte nga nsiba ettooke netondera bambi munsonyiwe nzetone Bamukutte nga nsiba ettooke Bamukutte ettooke ne bamuyimbisa. Omuzungu afuukidde Uganda ekizibu. Mazima ga Katonda omuzungu ono afuukidde Uganda ekizibu. Simanyi yajja atya naye afuukidde Uganda ekizibu. Ekisookera ddala njagala kola clarification. Omuzungu oyo tannabba ku ttooke. However much nti neera challenge ye esinza okubeera ng'etrendinga mu sound gye yakoze eya Tone. Omuvubuka we Bamukutte ettooke ne we batyo ne bali musiba kati atandise okubeera nga trendinga. Bantu ab'enjawulo bakola challenges ez'enjawulo nga bakutte amatooke nga bakola sound eyo mu Tone Bamukutte nziba amatooke webityo. So n'omuzungu ono bw'atyo challenge we yagituddemu. However eyiye trendinze ennyo compared ku z'abalala ababadde bali mu kubeera nga bakola challenge zino. Ono omuzungu akoze challenge nnyingi nnyo nasoose okubeera nga ndaba ezimu ku ze bakomplainingako we yakoze challenge ya Mama Maria eyalabikira mu ddinisa gwe basomakawo ne mawulire. So naye damaze n'akola challenge n'ateekayo saawundi eyo ekyabadde awo abantu bayombesezza kyerupono naye nga zenga akola challenges nnyingi eza taxi tunza amawulire ku bugaali kwegamba bingi nnyo byazenga akola. However much nti abantu abamu banyumirwa content we abamu batandise okubeera nga bagamba waliwo wakisuusizaamu naddala ku nsonga y'eddiini we yagikwatiddeko bagambye sebo wegendereze ebintu ebimu osusse. Yani omulago nalabye nga amucomplaininga nga gamba omuzungu ono yandibadde artist naye atwalibwa mu rehab nga tannatufuukira kizibu kubanga gye yeeyongera okukola challenge si yagudde mu bannayuganda. Bannayuganda nga baagala ebyonoonese kati gwe bajja kwonoonera ddala onoogenda okuddayo nga gwe kyonoonese. Omanyi baagala nnyo ebyonoonese naye bagende nnyo gwafuuka ekyonoonese. Wano ku SMX Media ngenda sigala nku updates